olunaku olweggula akakiiko k'ebyokulonda olunaku olweggula akakiiko k'ebyokulonda kasazizaamu Mathias Walukaga ku lukalala lw'abavuganya ku kifo ky'omubaka owa Busiro East wakati mu kukkaanya n'omulonzi mu kitundu kino eyatwalayo okwemulugunya ku buyigirize bwa Walukaga naddala ku kipapula ono kye yakozesa okweyongerayo okusoma diguli ekyalagiddwa nti kyali kyayitako mu kiseera we yasunsulirwa okuvuganya ku kifo eky'omubaka owa Busiro East. Kino kyatabudde Walukaga n'abakulu mu kibiina kya NUP era ne bawera okuddukira mu kkooti okujulira ku Namuleeno ey'akakiiko ak'ebyokulonda. Naye National Council bwevaayo ne gamba nti eno certificate fe abagi issuinga kaakati akakiiko k'ebyokulonda kaba tekakyayina buyinza okugamba nti eno certificate tesobola kuyimirira. So n'olwekyo basebo ne banyabo tugenda mu kkooti nga bwe mbagambye. Kati olwaleero twolekedde butereevu mu kitundu ekya Busiro East mu Wakiso ono kyabadde alamuza okukiikirira era nga mu Kyengera Town Council ono gy'alinga mmeeya mu kiseera kino ebyasaliddwawo akakiiko k'ebyokulonda tusanze byabanyogozezza. Kyatukoze bubi nnyo era kyatukubidde ddala entuko y'amaanyi kubanga tubadde tumutaddemu obwesigwe bw'amaanyi, tubadde tumusuubiramu bingi, tubadde omuntu gwe tutegeera obulungi eyajja ku bulwaliro meeya ne tumulondwa bulungi nnyo, tubadde tumanyi nti ne ku luno anaagenda atukiikirire atuyambe ebituluma. Amawulire ga Walukaga tukoze bubi nnyo nga ffe abawagizi be. Ekituufu omusajja ffe tumwagala, yategeera omuntu wa wansi yagenda otukolera ffe bitwagala. Waliwo gambisiza bubi nnyo nga bw'ekiwulira kyamazima go Segona ekintu kyakoze ekintu ekyo kibi nnyo n'okubanga alina ensonga lwaki amuyinako obukyayi tezantute bulungi yani sigadde mu leesi n'avuganya n'abalala oluzo nga nze ng'omuntu omu nina omuntu wange gwempagira era alina ebirungi byankoledde nga nze. Bano bakalambidde nga bwe baagala omuntu waabwe Walukaga olw'ebyo by'azzaakola era nga balaze obutabimativu ku byagenze mu maaso byonna. Mr. Walukaga yabadde atukoledde kyova olaba gavumenti yaffe bw'eraba omuntu akoze obulungi gwejjako wadde ka tenti wadde ka ambulance wadde kaki accident ziba ku luguudo lwaffe Masaka Road waneeno awuza kimu eyababba yakola ki yeyanziba kati ffe twaga tufune ku mukulembeze ow'enjawulo twesunze Walukaga kali sose kwekenneenya nekaleka kamugamba nti empapula zo teziwena naye kazeekenneenya nekamunominatinga kitegeeza ntuufu ziyinza okuba nsonga zabe za byabufuzi ffe ze tutamanyi naye ng'omuntu waffe tumwagala ye mubaka waffe gwe twagala. Kati bano batubuulidde nga bwe balinda omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu okulaba ky'anaabagamba okuzzaako. Ku ballot paper wanaabataliiko ffe tujja kuwulira eddoboozi lya pulezidenti ly'anaabayogedde kitujja okugenda nakyo kubanga ffe gwe twagala. Tulinze ekintu kimu omukulembeze waffe Kyagulanyi walugamba okusonga tiiki yaffe tuwe kugiteeka naye tusaba ekintu kimu omukulu Nalukoola tukusaba okole olwane buli kiba kisoboka omukulu Walukaga amuddize kaadi ye. Tujja kulonda omubaka omulala omukulu Magoola waali tusobola okumulonda era tujja kumulonda. Magoola ono ffe tujja okulaba wanabanga Walukaga bamugyeko. Bano era batubuulidde bye baagala omubaka anaalondebwa mu kitundu kyabwe okubakolera. Enguudo zombi n'emyaliro gyabwe gifaanana myala mifunyo egyo gingi gibomose giweddeyo bantu bagwayo buli kadde Walukaga yatuyamba natukolerako. Ffe nga ffe bannakyengera okutandikira Town Council ey'ekyengera paka gyekomenkereza emyala gyaffe gyonna mifu enguudo z'omunda zonna woozitambula zonna mifu kyokka abasobola otuuka eri ku Parliament waggulu tebasobola kubyogera oba waba abyogedde ebyabwe balya buli. Kyokka ye Lubega Hussein ategeezezza ng'abalonzi bwe batamanyi emirimu gy'ababaka nga y'ensonga lwaki bagamba nti ababaka abamu babeera tebakoze mu ngeri y'okubateeseza mu bitundu byabwe. Ogende ewe waba waggule si wa kamera nnyo ze okusookawokanako ku balala nti oba oyagala buyambi asobola obukuwa. Nze nga nze bali bangobako ngenda tula senior 6 nampa emitwalo 2 n'ensasulayo. Segona si yakola oluzzi, Segona si agenda okukolera oluzzi obanga olwetaaga. Segona ateesa then Town Council neeteekesa ebyo ebintu bye bataddewo mu nkola. Tuleko okukwata ababaka obubi
nti takoze kino wabula ekye kuteeseza constituency ye kulaba ng'etambula bulungi. Kimuli Abdallah yakusakidde gwira lino ku KTV Amalindire.